Kino ky'ekyalo ky'abakadde abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Lwanga we yazaalibwa era we yakulira. Wetuukidde mu kitundu kino ng'abakungubazi batandise okweyuna waka we yazaalibwa era nga waliwo enteekateeka ezikolebwa kubanga omubiri gwa Ssaabasumba gusuubirwa okutwalibwayo ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno egenda okutandika bamukungubagire. Ebyokwerinda nabyo bibadde bitandise okunywezebwa era nga waliwo abapoliisi n'amagye betulabyeko. Kinyana Mpindi wano we yazaalibwa we wali n'essomero lya primary we yasomera oluvannyuma alyoka yeeyongereyo atandika okusoma obuseminaaliyo. Ekereziya eno mwe yafunira amasakalamentu gonna era kitaawe mwe yakolanga ng'omusomesa w'eddiini. Tutegeezeddwa nti amangu ddala ng'alidde owa Bishop yagendayo okwebaza. Wano batugamba emmotoka we yapaakinga wano mu kumuggulirawo kyekigere kye yasooka okukola ki okulinnya nga yakafuna obwa Bishop era we yatuukira wano ng'azze okukola ki okwebaza. Ekereziya eno kati ekola ng'ekijjukizo wadde ng'ekozesebwa emirimu egitali gimu era nga tutegeezeddwa nti enteekateeka y'okugiddaabiriza ebadde eyengedde. Era ekyabadde mu ntegeka kugikola ki si kugijjawo tesobola kuvaawo lwakuba nti COVID yayingirawo naye 2020 bwe twali tutugenda okugiddaabiriza okujezza obujja kubanga eri parish kino kyekisomesa ekitegedde ate kyekizaala ki parish kati bw'ogijjawo oba oggyewo ebijjukizo bingi abantu abasinga kuno kwonna kubanga alina batabani be bafaatha bonna baabatizibwa muno ab'abaganda be kati baabatizibwa muno tesobola kuvaawo kijjukizo kingi n'abantu ab'oku kyalo ku kyonna kuno baabatizibwa muno bagattiddwa muno kati ebadde ekyali mu nteeka bbiri. Wano aleka ekereziya gye yazimbira abakristo mu kitundu kino era nga kati mwe basomera. Abatuuze mu kitundu kino n'ebitundu ebirala birinaanyeewo batubuulidde nti okufa kwa Ssaabasumba kwabakubye wala. Kubanga abaana bange baabudde mu ffumbiro bansanze neebase senga kye Ssaabasumba afudde ne mugati afudde ki kiki ekimosi Ssaabasumba mufu kubanga naffe abali eno kyetwawulira ku bulwadde. Kati nabadde ndyawo ku lwebyo nga nkulira bamubika nensooka ngo eddalu nenamba bannange olunaku olwaleero iwe balimba bulimbi nengamba ate oba okulimba lwawedde. Bano era batubuulidde bibadde bamumanyiiko. Simumanyiko kibi mwana wa kitange yandiiko mujama Ssaabasumba abadde musajja mulungi nnyo nga woowulira nti nnyo. Ssaabasumba tubadde naye nga ye muntu omukkakkamu muntu mulungi tabadde na buzibu bwonna nga buli kimu ky'omutuukirako atuyamba buli kimu era mukadde waffe ffe tubeera gye tuli ati tulina kye tweraliikirira. Nze namanya Ssaabasumba nga mwana muto asoma awo mu kibiina ekyonankani ekyakutaano awo ne bamuggyaawo ne bamutwala Ennyenga naye nga mwana yali mwana mulungi nnyo nga wampisa nnungi nnyo. Waliwo aboogedde ku byenkulaakulana. Tuludde mu enkembe ekibiina kya Ssaabasumba kituyambye nnyo. Teri wa muganda wo gy'ogenda nakuula ssente osobole okubeerawo. Amasannyalaze gaali gaganye okutuuka wano, amasannyalaze yagatuusaawo, kyalo kyali kiganye okukulaakulana. Kati tutadde tulya Ssaabasumba oyo nga tulaba tulesiimye mutumusumulako essanyu lye tulina lengi nnyo. Ssaabakristo w'ekitundu kino atubuulidde ni Dr. Cyprian Lwanga abadde musingi gw'amaanyi ddala. Kubanga buli 26 Desemba abadde ajja n'ayimba ekitambiro ky'emmisa bw'amala n'alya wamu n'abantu be waniira. Kati era nga wano Father we yagambye yadde asazeewo nga lw'atajja luli nga agenda kusula eno olwaleero enkya ku Mande abeere ng'ayimba ekitambiro ky'emmisa. Ssaabasumba Lwanga asuubira okuzikibwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja.